history yayawula abafumbo obuyinza obujjawo obwawula abafumbo ate nomano dokatudi nogamba nze sawula abafumbo gwe oli nabbi wa bulimba olw'ebigambo ebibyo abamugoberera bo oli nabbi wa bulimba olw'ebigambo byoyogera soko osirike obusungu bunninye sebo nabbi Dawudi Isanga oli nabbi wa bulimba kubanga wayawula obufumbo bwa mwanyinaze wayawula obufumbo bwa Kato ate noyimira ku katuuti ekayunga nogamba nti toyawulanko obufumbo okwawula abafumbo namba 2 n'okuba abantu kibooko ayi niwe wakala nogamba nti ze sikuba abantu kibooko yabyogedde Mukulu Isanga wakuba abaana kibooko nange mwankuba ku kibooko mwanyambula empale obujulizi mbulina nina victim mulamba nange mwankuba ku kibooko naye nga muli mukunkubira ebigambo bye mwawulidde ebitalina bituufu wali toyenze nali senze nga nabbi Dawudi ayawula Kato ne mukazi we one yebase wansi awakola kyawo wansi awo yali ayagala kusonyiyibwa nani teka yakatambi one yebase wansi omusajja omukulu ye Kato Kato olaba yafa n'okufa bambi olwamujjako omukazi pressure ne zirinnya obulamu ne bukyankalana paka musajja bwe yava mu nsi kye yali akola ng'agezaako okulaba nga nabbi asonyiwa kye yali agezaako kweyala mu ttaka okwebaka mu ttaka nabbi asonyiwe bamuwe mukazi we katato n'omukyala afukamidde ku sayidi za kuno ku mabbali ga Kato nga naye alinga akola bw'ati oye mukazi we tafa nayo nti omwami wange oye mukazi we ng'omukazi bamugamba Dawudi yagamba ebigambo ndowooza obiwulira ku katambi kano nga ayogera agamba omukazi njamukotolako omukazi ono ndina ebivubuka byange magumba nebamuleetera magumba namuwa ekindazaawo namuwa soda nga woli mukulaba mu katambi ogenda okulaba mu katambi so eriyo statement gyakoze nako bambu nsoba ne mu church tiri kwendamu nkubinzeemu yagamba mu kanisa nkutwairemu kino kikyamu nnyo ono kyakoze kikya kanfuina omukyalo omulala kakati bino byendi mu kwogerako mbinako obujulirwa kubanga nabirimu otuukayo ng'omuko omulala yatudde mu lujja era n'oli enkoko ey'okubiri era nefunendio anti kati nali simanyi by then wali under that leader nawe walimu ekanisa nali sinnaba nali navaamu naye ng'enkoko zaffe zo zirya nali navaamu naye nga bino ebyokwawula abafumbo n'okwawula families nga tebinaba kujja nnyo tebinaba kumeruka nnyo ate nali nkyali amakya mu byawandiikibwa kakati ne bampita ng'omuko era nenzamu nengaba era ne tulya emmere era olunaku olwo mwannyinaze anzirako lwe yazaala abaana abalongo abaafa bamaani bafa bambi ne tuvuga emmotoka nenvuga emmotoka dabo kabini ne ntuzidde ejjinja etulambula mwannyinaze yali azadde abaana abafudde tumusaasira ne tumubeererawo kakati omuyondo omuguwa gw'emiyondo 3 gwe gulimu omwami omukyala ne Katonda ontegeera kakati Katonda abeerawo awo nga bakugatta bwe bamala okugatta tekyetaagisa muntu yalina kuyingira mu kugattibwa okwo kobeera oli musumba kobeera oli nabbi tokkirizibwa kuyingira mu maka ga muntu kugaawula yawula ate bebaze gyendi nze mukulembeze nze ndiwo kulungamya era nze ng'omukulembeze siriwo kusalira muntu musango yagamba nti teri yamutuma kuzimba kanisa era talina muntu gwatunuulidde nti ajja tutambula ku pressure ye si mutuufu awo kuba yakolera Katonda is right but not correct kakati tebayita prophet aba alagula nti kino kigenda kubeerawo ne kibeerawo Dawudi talagula sina bukakafu nti yali alaguddeko ekintu ne kibeerawo ne kiba kituufu naye nga atera olagula waba ku kituuti watera kweraguza yanjawulo okweraguza n'olagula okulagula naye byalagula sijja bigendamu nnyo ebyo tebitera kubeerawo naye gwe bayita nabbi aba alagula nga ne byalagula
bya bwa Katonda abaliiso lya Katonda abaalaba ate abaalengera ewala bw'alengera ewala byalengedde n'abireeta ate nabbi talabika mu bantu ate nabbi okusinza ku nsengeka ya Bayibuli nabbi alina okuba n'omusumba. Yes. Export TV to the world.